Weewaawo omukyalo ono yeddira mmamba. Omukyala agambye nti yaloose ekiyumba ky'obumyu. Ekiyumba ky'obumyu ndowooza nga kyakatimba naye nga kinene kyawuziddwamu ndowooza waggulu ne wansi oba emirundi ebiri, kyonna kye kiri. Neeraliikirira nga nti embwa zigenda kubulya. Akamu oba ne kafuluma ne kamala ne kaddayo naye ng'embwa alaba tezirina kye zibukolako. Omukyalo ono yeebuuza ku bumyu, yeebuuza ku kirooto kino. Abuuza ekirooto kino kitegeeza ki, obumyu kye ki? Ensonga eno twagisomesaako. Obumyu butudde mu kitundu eky'amayanja era obumyu bwa ttale. Obusolosolo bwonna obutono bwe mulaba obw'ettale baana ba ddungu. Ddungu ye kabaka w'ettale era ye kabaka mu nsozi era y'atwala amatwale g'ettale era ye nannyini byamu. Emizimu gyammwe ne bwe giba gyalemera ku ttale, ddungu gw'olaba. Amayembe agaalemera ku ttale, ddungu gw'olaba. Jjajjammwe yagwa ku ttale, ddungu gw'olaba. Abaana abalongo abali ku ttale, ddungu gw'olaba. Okitegedde? Era ddungu ye nannyini kisumuluzo eky'ettale. Emizimu gye ginnannyini kisumuluzo eky'ensuku. Okitegedde? Kabaka Mukasa ye nannyini kisumuluzo eky'oku mazzi. Olwo emizimu gye tukoowola egiri ebuziba olaba Mukasa. Ebyammwe eby'obugagga byammwe byonna ebiri ebuziba olaba Mukasa. Eby'obugagga byonna ebiri mu mpompogoma ez'oku lukalu oba mu bunnya olina kulaba Kabaka Bulamu ye nannyini lukalu. Kabaka Bulamu mu kitundutundu ekyo bakifuga n'eddungu. Ekibagatta olabira ku mbwa ya ddungu. Embwa ya ddungu mansaana, erina amaaso ag'entonnyeze. Ddungu alina embwa za mirundi esatu. Waliwo embwa enzirugavu zigizigi eringa enziro. Embwa yeetambulira mu Bwakabaka Bulamu mu bw'ekitambo. Waliwo embwa ey'ekiba ekya kitaka mu kifuba nga kitwaliramu amagulu g'omu maaso. Embwa eyo ya ddungu eyitibwa bulikaswa oba eyitibwa kyeba. Bulikaswa oba kyeba, embwa eyo ey'ekiba ekya kitaka. Ne wabaawo embwa eya nnamaaso erina entonnyeze waggulu ku liiso eza kitaka. Era embwa eyo nga naye ekola ekiba mu kifuba ne ku magulu g'omu maaso. Embwa eyo y'embwa ya ddungu oligino gye batambula naye ababiri ne Kabaka Bulamu. Batambula naye ababiri n'ekitundu kya Kabaka Bulamu mu kitundu ekya ddungu ng'ayigga n'ekiro mu ttumbi. Embwa eyo etuddemu ebyama bingi era embwa eyo y'enkulu mu Lubaale. Embwa zonna ddungu azisaba. Asobola okukusaba embwa emmyufu. Embwa emmyufu etambuliramu obwakayizzi. Kyokka embwa emmyufu n'ekiwanuka asobola ogisaba naye okusinga embwa emmyufu etambuliramu obwakayizzi. Waliwo embwa emmyufu eraga ekitangaavutangaavu ng'eringa etali mmyufu naye nga mmyufu ye y'akayizzi. Embwa emmyufu ddala etera okutambuliramu obwakiwanuka. Naye embwa zonna nannyinizo ye ddungu. Kiringa buga nti Muwanga ye nannyini mayembe era Muwanga ye chairman w'amayembe. Muwanga yagabira Kabaka Ndawula obukuumi. Amayembe agakuuma Kabaka Bulamu ga Muwanga, agakuuma Kabaka Mukasa ga Muwanga, agakuuma Kabaka Ndawula ga Muwanga, kuba amayembe Muwanga ye yajja nago. Kyokka ate nannyini kusayininga omuzzukulu ng'anoonya amayembe gakuddizibwe Kabaka Ndawula ye Ssewamala waggulu omumalansonga yasayininga nti ensonga z'abaana oziwangudde n'amayembe ga jjajjawo gakuddizibwe, naye ng'amayembe nannyini kugaleeta chairman waago ye Muwanga. Okitegedde? Kakati mu kitundu kino mw'olootedde obubaka bwo buno oba oyina okukwata ebikugambibwa n'ebikusomesebwa. Okitegedde? Kakati obusolosolo obw'ettale bwa ddungu. Embwa ya nnamaaso tugikusomesezzaako mu kitundutundu ekya ddungu. Y'embwa enkulu ekulira embwa zonna era y'embwa etuddemu amaanyi
ag'enkomeredde mu bisolo ebiyitibwa embwa. Tuyina embwa gye tuyita eya lubombwe ng'olususu lwayo lulinga olwa ttimba ku byoya nga lwa bigondogondo. Embwa eyo etambuliramu omulongo wa Kabaka Bulamu omukulu, era embwa eyo etambuliramu n'omusambwa ogwa Lubanga, era Lubanga agisaba. N'ente eya lubombwe y'ente ya Lubanga enkulu, kyokka ente ya lubombwe etuddemu omusingi gwa Kabaka Bulamu mu katundu k'obulongo. Embwa eno eya Nnamaaso y'embwa ekulira zonna, kubanga embwa eyo bagigatta babiri, Ddungu ne Walumbe. Era embwa eyo yebagatta mu bwa Sseruganda. Ekitundu ky'okuyigga ennyama ey'emisana kitundu kya Ddungu, kitundu kya Kisa, kitundu kya Kisonyiwo. Ekitundu ky'okuyigga ekiro mu ttumbi oba mu nzikiza kitundu kiba kya Walumbe. Okitegedde? Era oluyimba lugamba Ddungu ayigga emisana mu ttuntu, ayigga emisana nga bulaba, ayigga n'ekiro mu ttumbi, ayigga n'ekiro mu nzikiza. Ekiro mu ttumbi ze ssaawa 9, ze ssaawa 8, ze ssaawa 7 lye bayita ettumbi lye ly'omusezi. Ekitundutundu ekibalumisa Lubaale ow'olubereberye, ekitundutundu ekyo kiviira ddala ku kitambo. Bajjajjaffe okuli abantu bali abaasooka ne babeera abasezi kyava ku bujeemu okujeemera Walumbe. Olubereberye baajeemera Walumbe ate nga Walumbe ye musezi omukulu, kuba Walumbe ye yasooka mu kitundutundu eky'okuli abaana ba Nnambi. Ekitundutundu ekyo bw'ojeemera Walumbe akikkuba, era n'oyambalwa ekitambo n'ozukka ekiro n'ofuluma ebweru. Era bw'omala okwambalwa ekitambo, ebiseera ebisinga amaanyi ago oba tolemererwa nsi, era omusezi aba ne ssente. Era otandikira ddala okulya bulungi, era kasita kikwambala gwe obulamu bwo oba weegomba kulinaana wali mufu. Okitegedde? Kati ekyama kya Ddungu ne Kabaka Bulamu batono abasobola okukitegeera, naye bayita babiri. Woolaba Ddungu tewabula Kabaka Bulamu, kubanga bwe bayigga ennyama. Bw'otereeza Kabaka Bulamu akuddiza ekisonyiwo n'akujja mu bw'ekitambo, bw'aba akusaba ennyama n'akusaba ennyama y'ente oba ey'ebisolo ebiragibwa okuliibwa. Kyokka abaamujeemera abo yabambaza ekitambo ne batandika okulya bannaabwe, kuba naye olubereberye yalyanga ku baana ba Nnambi. Awo waafunira erinnya erya Kintu, kubanga abaabeerangawo nga balamu ng'oli bamututte baagambanga maama Nnambi nti wano wabaddewo ekintu, era ne bakuumanga ekintu nga tebakiraba. Ekiro ssaawa 9 ng'omwana aŋaŋala bantwala ng'omwana agamba kibadde Kintu. Walumbe wajjira erinnya erya Kintu ku mwaliro ogwokubiri, ke katundu w'osangira Kintu ne Nnambi. Naye nga Kintu mwannyina wa Nnambi ye Walumbe, eyo levo ddaala kitundu kyakubiri we yatambulira mu bwa Kintu nga tannaba kumanyika nti Walumbe y'omu yatwala abaana ba mwannyina. Okitegedde? Kakati mu kitundu kya Ddungu ne Walumbe bakozesa embwa eyo ya mulundi gumu. Embwa enzirugavu etambulira mu bwa kitambo, era embwa enzirugavu Lubaale tatera gisaba ku mbuga. Okitegedde? Eno y'embwa eraba emirundi ebiri. Ekiro erabisa ntonnyeze, ekiro erabira mu ndaba ya kitambo ya mageke. Okitegedde? Ayigga emisana n'ekiro mu ttumbi. Waliwo ekitundutundu abantu abamu Kabaka ng'akyabalumira mu kitundu eky'ekitambo waakulooseza ennyama enzirugavu, waliwo waakulooseza ennyama ng'ewunyeemu, waliwo waakulagira ng'oli ku nnyama ya mufu oba ogiyitako oba ogitemesezza ku bbuca oba n'osanga bbuca ey'ennyama y'abafu, oba ng'ogitwala mu kisero oba mu kikapu oba mu nsawo. Mu kusaba ekisonyiwo wakati mu kwetikkulako ekitambo, Ssenkulu aba akulembera ensonga zo aba alina okutuma ekijjulo. Ekijjulo ekyo nga kiriko emmere enkalu eya muwogo, eya lumonde, ey'endaggu, ey'obuyoni obukopa, n'ogenda n'ogula ennyama y'ente. Ennyama y'ente eyo n'ogikuuma olunaku lumu n'ekitundu. Bw'emala okukyuka mu mbeera n'ekubamu akasu ne mulyoka mufumba ekijjulo ekyo. Kyokka ennyama eyo bw'omala okufumba ekijjulo ekyo n'oyongera okukola, n'ogenda ng'otuukiriza ensonga za Kabaka Bulamu, alekeraawo gikusaba n'akusaba ennyama y'ente. Ate si buli omuntu ekyo ekijjulo akifumba, kisinziira ku bunene bwa bbanja bwe mulina mu kika.
era tosobola kukola Lubaale ng'obuukira gundi waabuukidde olw'okuba gundi yafumba ekijjulo kya Kabaka bulamu n'ennyama ekubyemu akaso ti nange kyenja okufumba. Temwenkanya levo na bujeemu mu bajjajja mmwe. Era buli omu mu Lubaale akola byanjawulo. Bw'okola gundi bye yakola Lubaale tomuggusa kuba buli omu olina okulinda obubaka bwa jjajjawo ne bukubulira ekyo ky'oteekeddwa okukola. Okitegedde? Kakati mu kituntundu ekyo gw'abadde aloota obumyu njagadde nkuddiremu bulungi nnyo ndukuviire ku ntono olyoka otegeera eddungu yaani. Olubereberye maama Nambi ng'akka ku nsi ne Walumbe yasanga ensi njereere, yasanga ensi ddungu. Maama Nambi kye yasangako lye lyali eddungu, kyokka eddungu eryo yalizaalamu abaana. Kyokka oba yasangako kisolo oba kiki kye kyamufunyisa olubuto okutandika okuzaala abaana. Nambi yatandikira ku nsolo omwali engo n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Era abaana ba Nambi be abaatandikirwako okuliibwa ddungu. Yasookera ku ngo n'azaala ebisolo eby'enjawulo omwali enkima, obumyu, ebintu eby'enjawulo. Era ekituntundu ky'amayanja ekibereberye ab'engo baana baganzi mu mbuga ya Nambi kubanga be baana ba Nambi ababereberye. Mu bw'amayanja tulabiramu ebisolo bino wammanga. Mu bw'amayanja tulabiramu engo, tulabiramu kkapa, tulabiramu embwa, tulabiramu obumyu, tulabiramu obusolosolo obwo obw'omu ttale ng'obutulume, tulabiramu ekituntundu eky'empologoma, tulabiramu ekituntundu eky'enkima, tulabiramu ekituntundu eky'enfudu, ekyo kitundu kya ku mazzi, eky'enfudu, ekyaggoonya. Okitegedde? N'obusolosolo obulala. Be baana ba ddungu. Ddungu ye bba wa Nambi omukulu. Kintu mwannyina wa Nambi. Kintu levo. Kintu ye Walumbe. Kintu levo wakati we yakyaliranga Nambi mu ttumbi ng'ayitibwa Kintu. Ti ekintu kibadde wano. Okitegedde? Kakati mu katundutundu ako gwabuuzizza ku bumyu. Obumyu bwe bumu ku busolo bwe tumenye ku baana abatambulira mu bw'amayanja naye nga mukama w'obusolo bwo bwonna y'engo. Engo ye yakulembera obusolo bwo bwonna. Singa oloota mayanja mu kituntundu eky'engo oba olina okugenda ku kisaka ku ttale n'ogabula amata wansi n'amajaana waggulu n'oteekayo akanyama ak'ensikya, ogabula abalongo abataagula y'engo. Era ensikya eyo n'ebyo byonna bye tukugambye bitambulirako empologoma, embwa, ebisolo ebiriira waggulu ebitaagula. Singa oloota enkima mu bw'amayanja, mayanja omugabula bw'oti, olina okugenda n'amata n'oteekawo amagi waggulu ku butiititi n'oteekako ffene n'amenvu ng'obirongoosezza bulungi, oba ebibala oba obutunda, ebintu eby'enjawulo ebiriibwako enkima. Amakulu g'amata gano ke kabonero akategeeza nti mayanja bw'aba atambula ye bw'aba ng'asobola okutambula eriyo abaana abakyayavula abayonka obuyonsi bo nga baamata abatannatuuka kulya. Amagi ke katuntundu akakulaga nti mayanja waabeera tewabula balongo beewalula abatambulira mu misota. Era amata amakulu gaago ke katuntundu akalaga nti byengabudde bibeere mu bwerufu n'ensonga zange zibeere mu bwerufu n'emikisa. Singa oloota obumyu oba olina okugenda ewantu ewali mayanja oba embuga y'amayanja n'okuula omuddo gw'obumyu gwe bulya guno gutera okuyitibwa kafumbe oba mukasa. Emiddo gy'obumyu nga bw'ogimanyi n'otwala empeke za kasooli, ensigo za kasooli, ensigo z'ebinyeebwa ez'entungo, obulo n'ogenda n'obigabula mu mbuga y'amayanja bwe bumyu. Singa oloota enfudu oba olina okugenda ewali amazzi wonna n'otwalawo amata n'amagi. Omuntu aloosa obumyu olina okugula ensigo ezo mu bungi n'oziteeka mu kibbo n'omala okugabulawo amata, amagi n'omuddo n'ogusiba waggulu kati ne gulengejja n'otandika okusiga ensigo zino eziribwako obusolo obwo. Kati okutwaliza wamu by'ebisolo ebyo ebigwa mu bw'amayanja. Era bw'oloota kkapa olina kutwala magi na mata. Oyo yenna mayanja. Okitegedde? Singa oloota mayanja ow'omugga
era olina okugenda ku mugga ogukulukuta oba mu mbuga y'amayanja n'oteekawo amagi n'amata. Mayanja ow'omugga oyo wa mwaliro gwa kubiri. Mayanja ow'omugga yazaalibwa mukyala ayitibwa Nazibanja. Lubuto lwamuluma yakeera nkya agenda kuzaala yafukamira ku kkubo yazaala amazzi. Mayanja oyo wa mwaliro gwa kubiri. Omwaliro omubereberye gwe mwaliro gwa Nnambi ogutambuliramu omulongo omukulu ow'Engo. Era ab'Engo mu mbuga ya Nnambi baba baana baganzi kuba be baana ba Nnambi ababereberye. Okitegedde? Kakati gwe yabuuzizza ku bumyu mbukunnyonnyodde. Era mukyala gwe bwe muli bamusamiridde Lubaale ono mu butereevu bwe, mu mbuga ya Lubaale wammwe oba ewakaawo walibawo akayumba k'obumyu era olibeera n'obumyu. Omuntu yenna nga Lubaale akuloosa mayanja oyo ng'ali mu bumyu, abaana bo b'obeera olina okuwa ekyanya n'obagulira obumyu. Osobola okuba omukazi nga tosobola kulunda bumyu kubanga obumyu busobola bwana bato oba abantu ababujjamu ensimbi kuba tebulundika. Ekitundutundu ekyo naffe ffenna ku mbiri tulina obumyu, naye bw'omanya nti Lubaale waalimu ekitundu ky'amayanja ng'atambulidde mu kamyu, omwana ow'ewaka gwe olina okugulira akamyu. Era n'omwagazisa okukalunda ne kazaala n'akakolako omukwano, ewakaawo ne wabeera nga wabeerawo obumyu, oba ku mbuga oba obbugulira abaana bo ababeera ku mbuga b'ozaala. Okitegedde? Kyokka ewuwo waba walina okubaawo ekiriiro ky'amayanja oyo. Era ofunawo embuga gy'oyiikiriza n'ogaa nti mayanja atambulira mu bumyu naakugabuliranga wano. Ogulira omwana w'obumyu era nga buli lwoloota mayanja oyo atambulira mu kamyu olina okugenda n'oleetayo eŋŋanda y'omuddo n'obugabula. Kw'oteeka ensigo zino n'ozisiga ku ttale n'ewakaawo. Kansubire nti obubaka bwo mbwanukudde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.